tunoonyeko nga tulina ekiwandiiko kye tulaba ekitambula ku social media nga kiva mu bannalukoola advocates. Tusaa tunyonywako ku kiwandiiko kino kigamba nga kiraga nti omusango gwa Kalamogi gulinga oguzuukusiddwa. Naye ndowooza gubaddeyo. Client waffe ye kitaawe w'omugenzi Kalamogi, Meja Chameleon, azze asuubizibwa ebbanga ddene gavumenti ya kuno kuba erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe, nga n'omuntu singa amala n'aggyibwa mu bulamu oba n'asindikibwa okulunda embogo mu bumenyi bw'amateeka, gavumenti ya kuno erina obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'ezuula ani abasse munnansi. Meja Chameleon alinze talaba bwenkanya, ate nga ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti wa kuno yamusuubiza nti bajja kukola okunoonyereza batuuke ku nkomerero y'ensonga. Era yali atudde mu ofiisi ya DPP ebbanga eryayita, mu kiseera kino yafuuka mulamuzi wa kooti ensukkulumu, yasuubiza nti ofiisi ye egenda kukola okunoonyereza paka lw'enaatuuka ku ntobo y'ensonga ya Ssaabawaabi w'emisango egy'obumenyi bw'amateeka. So kansa ebintu ebibadde bitambula nga byogerwa nti Chameleon saa yonna agenda kukwatibwa omusango kuba gwazuukusiddwa, tukisuubire nga bwe bakirowooza. Mu misango egy'obutemu kati nga Kalamogi nyandibanga oba oli awo yatemulwa. Ensonga ebirungo bine ebiteekwa okubaawo omusango gusinga omuntu. Wateekwa okubaawo eyattibwa nga yattibwa bwali bumenyi bw'amateeka okumutta, eyamutta yalina ekiruubirirwa ky'okumutta, obujulizi busonga ku oyo aleeteddwa nti ye yamutta. Nze simanyi yatta Kalamogi, naye bwe wabanga waliwo ateeberezebwa okuba nga ye yatta Kalamogi, lwaki aba takwatibwa bwe wabanga waliwo ensonga? Gavumenti nga tennakwata muntu mu bumenyi bw'amateeka oyo aba ateeberezebwa okuba omumenyi bw'amateeka, wateekwa okubaawo ensonga, mu Lunyaanyimbe tugiyita reasonable and probable cause. Bw'aba waliwo ensonga ng'ab'obuyinza balabye nga weeri, oyo aba ateeberezebwa okuba nga ye yatta Kalamogi, lwaki takwatibwa? So ekitegeeza ewa Chameleon essaawa yonna bagenda sibawo because it's the crime scene esseguku omusango guno egwakolebwa. Olina okumanya ekkomo lyo. So ekitegeeza ewa Chameleon essaawa yonna bagenda sibawo because it's the crime scene esseguku omusango guno egwakolebwa. Olina okumanya ekkomo lyo. Awo amatama amangi wawa Kasanke waŋŋaŋa si yafugayo. Akulira kuwaaba emisango egy'obumenyi bw'amateeka egyo criminal cases bamuyita DPP. Abanoonyereza si ba private lawyers nga nze, wabula abapoliisi n'abannamateeka ba gavumenti be balina obuvunaanyizibwa okuwa ebiragiro nga bakola okunoonyereza. So bwe kibanga kye basazeewo kijja kuva mu bbo. Ate era nze siri mwogezi waabwe. Tunoonyeko nga tulina ekiwandiiko kye tulaba ekitambula ku social media nga kiva mu bannalukoola advocates. Tusaa tunyonywako ku kiwandiiko kino kigamba nga kiraga nti omusango gwa Kalamogi gulinga oguzuukusiddwa. Naye ndowooza gubaddeyo. Client waffe ye kitaawe w'omugenzi Kalamogi, Meja Chameleon, azze asuubizibwa ebbanga ddene gavumenti ya kuno kuba erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe, nga n'omuntu singa amala n'aggyibwa mu bulamu oba n'asindikibwa okulunda embogo mu bumenyi bw'amateeka, gavumenti ya kuno erina obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'ezuula ani abasse munnansi.
Meja Kyamanywa alinze talaba bwenkanya ate nga ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti wa kuno yamusuubiza nti bajja kukola okunoonyereza batuuke ku nkomerero y'ensonga. Era yali atudde mu ofiisi ya DPP ebbanga eryayita, mu kiseera kino yafuuka mulamuzi wa kkooti ensukkulumu, yasuubiza nti ofiisi ye egenda kukola okunoonyereza paka lw'enaatuuka ku ntobo y'ensonga.